Twagala kwebaza Katonda atukoze bulungi. Kino naffe ekibadde wano ku Africana tubadde tukisuubira. Kubanga buli lwotegeka concert obeera mbweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu. Naye nga weeraliikirira ebintu ebiwera, weeraliikirira embeera y'obudde, weeraliikirira abantu banajja, naye Katonda byombi abitukoledde. Era njagala okwebaza abantu bonna abazze okuwagira omusumba Pastor Wilson Bugembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mutulaze omutima ogwa namaddala mu kuzimba enju ya Mukama. Kati tulinze enkya Luweero, enkya ku Saturday Colin Hotel Mukono gye tugenda okiggukisiza. Tuveeyo ku Sunday ab'ekyotera batulinde. Omuziki tegugenda kyuka, mugenda kweyongera bweyongezi kubanga wano mu kibuga Kampala batugamba okukoma essaawa 6 nga tezinnawera oteekwa okumala show ng'ebula eddakiika nga 5. Ati ebisinga ebinonogge ebisinga tubitegekedde ate shows endala ezisigadde ey'Emukono, enkyanganya Pastor Bugembe okunzikiriza mutuvudde wala naye Pastor Bugembe, Honorable Kayemba Solo, Sula Senyonga n'abalala bangi bwe twali mu kakoosi kaffe ng'embeera tennaba nnungi nga tutambuza obulamu naye amanyi kikyendi nange manyi kikyali. Era akasaati ka yero kennyini ye yakeeyimbira ekitegeeza ye yakeerabamu fe twamulaba akyusakyusa kkala kati nakano akabulaaka kabaddemu ayinza okutuuka n'akayimbako naye nange nkalabye lwaki lwaleero kitegeeza kyetaaga okabuuze ye mpozi ndimulaba mu kayero ng'ate kali mu kala eziwera oba neya redi enebaamu oba neya bbulu kati abusitegeera bulungi naye byamwoyo ye yasinga obimanyi.